Olwaleero lwe giweze emyaka 2 Bukyanga Saala babiri ekiti alondebwa ku bukulembeze bw'omuzannyo gwa netball mu mwaka gwa 2021 ng'adda mu bigere bya Susan Anek. Wabula babiri agenze okuweza emyaka gino nga yalagibwa minisita w'ebyenjigiriza n'ebyemizannyo Janet Museveni okuddako ebbali asooka anoonyerezebweko ku byekuusa ku kubulankanya ensimbi mu muzannyo guno era nga mu kaseera kano Flavia Byekwaso yaliwo ng'omukulembeze ow'ekiseera. Kati ono olwaleero ategeezezza nga bw'ateekwa okudda mu woofiisi eno ne bwe kunaabanga okumunoonyerezaako tekunnaggwa omwezi ogujja. Okukkiriziganya okwaliwo kuli nti nkomawo mu ofiisi nga 21 ogw'omusanvu oba okunoonyereza kuwedde oba tekuwedde. Naye bwe kuba kuwedde mangu nga 21 ogw'omusanvu terunnatuuka nja kudda nsobola n'okudda wiiki ejja. Emyaka 2 gy'amaze ku bukulembeze bw'omuzannyo guno waliwo obuwanguzi obutuukiddwako omulina okuwangula eggwanga lya New Zealand, South Africa wamu ne Jamaica bannantameggwa b'ensi yonna. Tuli basanyufu nti mu myaka 2 tulina rekodi zetumenye. Okugeza South Africa yali etukubidde ebbanga ng'etufuvugaddeko naye mu Commonwealth Games ezo twagikuba. Ono atubuulidde n'ebibatuusizza ku buwanguzi buno. Nti amakiraabu gateekamu ssente. Amakiraabu gazimba omuzannyo guno. Nga ligi yaffe tebadde competitive oba oliawo kyali tuzibuwalidde ng'abakulembeze okumanya ani oba muzannyi ki gwe babayita. Wabula ate waliwo n'okusoomoozebwa okubaddewo. Sekita teriimu mazima, teriimu bwenkanya, kintu ky'abantu ba lubatu baakikwata ne bakiteeka mu nsawo. Bwe baba bajja mu gavumenti okusaba essente balaga nti kyaffenna. Essente bwe zimala okuvaayo zigenda mu lubatu olw'abantu abatono. Babiri agamba nti kati ssira waakuliteeka ku kuvumbula bitone mu bbanga ery'emyaka 2 gy'asigazza. Kubanga she cranes ng'egenda ekula, ttiimu y'abalenzi ng'egenda ekula, tulina okubeera n'abaana abato abongera okufiidinga ttiimu zino nga bwe zikula. Mu kaseera kano ttiimu y'eggwanga ey'omuzannyo gwa netball yetegekera mpaka za World Cup ezigenda okuyindira mu ggwanga lya South Africa okutandika n'omwezi ogujja. Sharifa Nambi, NTV Akawungeezi.